Tata. Obudde okyalina wano. Omanyi kyayo ono. Kyayo ono ayo kyayawangaaza bajjajjaffe. Nkyewuunyiza zino ennaku bbiri okyuse. Yawangaaza bajjajjaffe. Kati obajjukira n'obajjukira? Ennaku bbiri sikutegeera obeera musirise kati buno obudde bakodde nkusuubira eri gye mubeera muyombera eri emmanga mu kasitensi. Naye nayo toliiyo. Sikyayagala kuyomba. Olina ky'otamanyi. Guno omwezi guno. Guno omwezi mwe tuli. Ekika kyewaffe kyonna mwe tutegeerera ennyo. Nga bw'onoogamba beera omwezi gw'enseenene, omwezi gw'enswa, omwezi gw'okola kijja. Kati mwe mwinayo emyezi gye mutategeera. Naawe kuba oli mu lubu lwange. Guno omwezi tuba tutegeera nnyo. Era ensobi z'obeera okola myezi egisigadde muno tebeeramu. Kituufu oli wanjawulo naye nze kiyaka tekyansika nnyo kubanga nze emyezi gyonna mbeera kwalaali sikyukanga. Anti bw'oba olowooza bwe bagamba ekinyira bwe kibeera kyewunzise waggulu ali wansi gwe kiraba yeewunzise. Kati osanga kuffe kuliko alaba munne ng'eyeewunzise. Nze kimmanyi mba ntegeera nange nkibadde wano ku homework. Kwegamba sitegeera. Asi we ŋŋambye ndabaka leero okyuse kyogedde kyandiba kituufu kuba ndabira ddala enkyukakyuka y'amaanyi. Kati mbadde wano eno ku ka homework ng'era njagala kukakolera ntera ntikolera wano nga toliiwo. Kati obeera nawe oyinza okundagirirako engeri guno omwezi gye gubeera ogwammwe simanyi. Oyo gundi bino bya kisiru mwana wange tobyetaaga. Teweetaaga ebyo bya kisiru. Olina kumanya mu nsi muno obaddewo otya. Olina kumanya mu nsi muno semberawo. Nali nkubuuliriddeko. Sembera wano. Olina kumanya mu nsi muno ogenda kubeerawo otya paka we banaakuziika. Ompulidde bulungi? Era njagala ebigambo bye ngenda okugamba obikwate bukwakku. Ompulira bulungi? Ekisookera ddala ky'otayina kujja mu mutwe. Olina okutegeera gwani, wavaawo, obeerawa, nsonga lwaki, olagawa, ebirirwa byo biri ki, weetaaga ki. Awo olujja okusobola okugenda gy'ogenda ng'omaze okwetegeera gwani nze Kimbowa mutani wa 19 genocide Rwanda ndi bweti ne bweti neetaaga kubeera kino. Okikutte bulungi? Teweewalanga okukola ensobi. Sikolanga nsobi oba seewalanga? Teweewalanga okukola ensobi kubanga kasita omuntu amala okusobya bwe batereeza. Tebatereeza muntu atannaba kusobya. Kati buli ensobi lw'ogikola si kibi. Ekibi kubeera kuddamu gikola. Ompulidde bulungi? Ompulidde bulungi oba njogera na musero? Nkugambye ntya? Ongambye seewalanga kukola nsobi. N'ongamba munno nkolenga bwe ndiba nkoze ensobi bajja kuntereeza. Tozimbanga mu dduniya muno tolina gy'ogenda gijjamu. Gavana wa Uganda aliwo. Yafa. Olanyi aliriddawo. Naye yafa. Pulezidenti wa Amerika yasooka aliriddawo. Kyeka yafa. Amini aliwo. Mu ttaka. Waliwo basinga obugagga. Babateeka mu ttaka. Tozimbanga ku nsi kuno kuba tugenda kukwata bode eyo yokka gye tugenda okuyingiza mu ttaka. Ompulidde bulungi? Kati Mungu wabanga alina kyakuwadde tozimbiranga ku ki? Sigala nga bw'oli kuba tugenda kutwala nga bw'oki? Nga bwendi. Ompulidde bulungi? Tugenda kutwala nga bw'oki? Nga bw'oli. Nkugambye ntya? Ngambye sizimbiranga ku bannange kubanga mu nsi tewali kye nja kujjamu bajja kuntwala nga bwendi. Emyaka togyeraliikiriranga. Si nsonga oyina emyaka 4, si nsonga oyina emyaka 2, si nsonga oyina emyaka 10. Waliwo Mungu baagaggawaliza ku myaka 16. Waliwo baagaggawaliza ku myaka 5. Tokimanyiiko? Kati weeraliikiriranga myaka n'okolera ku puleesa. Osanga ggwe emyaka gyo bakutondera kugaggawalira ku myaka 7. Kugaggawalira ku myaka 4. Oli kwa myaka 2 okanduse wenna oweddeyo okakalukana nansi oyagala kutta bantu. Nkugambye ntya? Teweeraliikiriranga ki? Seraliikiriranga myaka. Tokolanga ki? Seraliikiriranga myaka seteeka kukuleesha lwakuba nti tebakulimba nti no waliyo emikisa. Tewali mikisa. Emikisa kitegeeza ekintu kye baakukisa ekikweke. Olina ginoonya bunoonya. Bw'otebaka na mambuluga neweebaka mambuluga n'obeera emikisa gyange gijja emikisa olina okuba ng'okimanyi mukisa gwange ngenda kugujja muno ngenda gujja. Emikisa banoonya minoonya kuba gibeera mikise nga baagikweka. Totulangawo n'ogamba ffe waffe abeddira egundi tuli ba mukisa tubeera ba mukisa bazaali bwenda ya gundi. Tombaavu ngambye emikisa banoonya ki? Gibeera emikisa kitegeeza ki?
baba agikukisa. Tomanyiranga eddiini ya munno. Tomanyiranga ki? Eddiini ya munno. Ffenna tetumanyi Katonda kikyagamba. Gwe kwata eddiini yo gye yakugamba, oba oli mulokole, oba oli Katuliki, oba oli Musiraamu. Gwe kikulu oli Musiraamu, bagambe nti oli Musiraamu Kimbowa. Manya nti ndi muki? Musiraamu. Era Obusiraamu y'eddiini enki? Entuufu. Era otuuke ng'oli suwa ng'endagende wa Katonda mwanjulira eddiini gye yangamba okubeeramu yeeno ey'obuki? Ey'Obusiraamu. Kati bali baleke. Oba musamize muleke naye ayanjula eddiini ye busamize. Oba mulokole muleke ayanjula eddiini ye wa Katonda we yamanyi. Tovuma. N'omubaka yavumako omuntu gw'ojjukira? Tokola tomanyiranga eddiini yaki? Ya munno. Kiddamu ekyo nkiwulire. Tomanyiranga eddiini ya munno. Tomanyiranga eddiini ya munno. Teweewalanga nnyo ebizibu. Ebizibu erudda birungi. Ebizibu oludda birungi. Singa Katonda bukera najjawo ekizikiza muno mu nsi temuyinza kubeera kitangaala. Obadde okimanyi? Bwe watabeerawo kizikiza tewasobola kubeera kitangaala. Ensonga lwaki tulina ekitangaala y'ensonga lwaki waliwo ekizikiza. Okitegedde bulungi? Kati buli lwofuna ebizibu olina okukitegeera nti nno waliwo ebirungi ebigenda okuvaamu. Kati teweevumanga nnyo bizibu nga bikutuuseeko okiike ensingo otandike okwevuma Katonda ebizibu binzita okulime. Katonda ayinza okuggirawo ebizibu n'akuggirawo n'ekitangaala ate n'ofaafaagana bufaafaaganibwa. Nkugambye ntya? Sewalanga nnyo ebizibu. Okkirizanga nnyo okuwabula ne bakuwa amagezi ne bakuwabula buli asanze n'owulirizanga nnyo naye tokkirizanga okusalirawo. Tokkirizanga okola ki? Okunsalirawo. Leka bakuwabule buli omu ayogere kyasa okusalawo kuli ggwe ki? Gendi. Kuli ggwe ki? Okusalawo kuli gendi. Ekirala tovanga ku bintu ebisatu Katonda bye yeesigaliza empeera ze. Obimanyiiko? Tomanyiyo kintu Katonda ng'empeera zeesigaliza yazigaba? Ekisiibo. Ebirala ebibiri obimanyi? Eswala. Biri bisatu. Ebirala ebibiri obimanyi? Okusonyiwa. N'osonyiwa muntu muno n'ogamba gundi musonyiye oyo ku mutima gwange ntukudde kubanga bw'otamusonyiwa omanye ekisibo lwaki bakyogerako batyo kubanga osobola okusiibanga ggwe ate osobola okulya era nga ggwe ng'osazeewo n'okusonyiwa osobola okwatula wano n'ogamba gundi musonyiye si kyamuyinako buzibu naye ng'omutima muvundu oyagala mutemula naye buli lw'osonyiwa ku mutima gwo kuli ku lwa Katonda empeera zo Katonda azeesigaliza tewali we bazirambika. Ekyokusatu okimanyi? Obugumiikiriza. Omuntu agumiikiriza. Gumiikiriza buli mbeera. Oba obonaabonererawa, oba obonaabonera mu mbeera ki, n'osalawo n'ogamba kangumiikirize nga nze Kimbowa. Kangumiikirize ku mutima Katonda ajja kumpa. Kangumiikirize sigenda kugwa mu kino. Kangumiikirize sigenda ng'okijja ku ntobo ya mutima gwo ng'oli mugumiikiriza. Ekyo empeera zo Katonda yakola ki? Yazeesigaliza. Nga nkusiibula. Obukulembeze buva eri Katonda. Oba mukulembeze aliko ye chairman oba wa ediboyi we ku ssomero lyammwe Katonda yamusalawo era olunaku lwalisalawo agende tomanya oluusi afa ne bakubikira nti ediboyi afudde oluusi afa n'akola kati buli mukulembeze yenna aliko oba wa Amerika oba waawa Katonda yasalawo oyo katireka abakwatemu ate katireka agende. Obukulembeze buva eri Katonda. Bw'oba toli mukulembeze Katonda nga yasalawo tosobola kukulembera era tosobola kulembera. Ekisembera ddala ekikolonkute empisa obuntu bulamu eggonjobwa kyekyobugagga kye batabula ate kyekisobola okutuusa ku buli bwamu kyogenda okugenda nakyo bakulengere wali amalalo bagambe nti ago gaani ga 1994 genocide Rwanda omusajja yali omuwombeefu ow'eggonjobwa ow'empisa. Empisa bwe bugagga. Omuntu atalina mpisa tabeera na ddiini. Omuntu atalina mpisa tabeera na lugendo gy'alaga. Omuntu atalina mpisa byonna bisibuka ku mpisa. Kyova olaba oba oli wa ddiini ki oba oli wa ddiini ki eddiini yo gwe Kimbowa ekulagira kubeera na mpisa. Bw'obeera n'empisa ebisigadde bijja bitya oba bugagga ate kyogenda okugenda nakyo. Owulidde mwana wange? Empisa ki? Kintu kikulu. Empisa ki? Kintu kikulu. Ky'ekyobugagga tebakigula na nsimbi. Effitina effutwa ennugu tewali atabirina. Eyo Katonda yakituwa muffe buli muntu akiyina naye okikontolera n'osaba Katonda akole ki? Akikuggyeemu kuba tuli nakyo. Kati bw'atakikuggyamu naawe ogenda kusiraana. Kuuma empisa n'ebigambo bye nkugamba ojja kubeera bulungi mu ki? Mu nsi. Kati omwaka ne bw'otamukola bye nkuwadde bikumala. Kati kyembuuza gwe kumala alogolooza banaayogera bati. Gwana gweyagala kunneegezaamu ate nfa